Lumbuye. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Musaze Okuwayo party emuku takali affe ya One Love Beach batekerewo police. Omubanda wa Kabaka owakabi Bobi Wine awadde police Ettaka ezimbeko ekizimbe mwena akumira abatuzi Lyebusabala ne beach ya One Love. Bobi Wine abadde akulira polisi y'amaserengeta ga Kampala. Philip Chaesa akulira polisi y'ekatu ya Pulu Kateba nga balambula abantu ababiri battiddwa. Lyebusabala ku lunaku lwa Boxing Day awadde Ettaka n'eyama n'okuzimbirawo polisi ekuume abatuzi abasusse obungi Lyebusabala ng'ate kati bakozeyo ne beach nnyingi ekireetedde abakyakazi okubeera abangi ku kyalo. Era kwegambe n'ebyokwerinda si ku One Love Beach wokka naye ne ku Lyebusabala kibadde kyakuyiga nti tulina okukwatiramu nga nabo buyinza ne tuwa ekyalo kyonna ne tukikuma nga kiri safe. Ebyama byeyongedde okubeera nga bivaayo. Finally Bobi Wine yawaayo paati y'ettaka lye Lyebusabala Gravity omutujju lyali mu kubeera nga amugamba addemu aweeyo bazimbeko eddwaliro. Byagenza okuvaayo mu archives oba mu terekero gye tutera okubeera nga tutereka ebintu byaffe ebeera biyiseeko ebbanga nga kiraga nti Bobi Wine yali yawaayo dda paati y'ettaka lye Lyebusabala n'aliwaayo eri gavumenti n'alikwasa poliisi y'Lyebusabala ebeere ng'ezimbako police station si ddwaliro nga Gravity omutujju wayagala okubeera nga awaayo paati endala azimbeko eddwaliro. Kati neno kirekawo abantu ab'emirundi ebiri. Fred Lumbuye avuddeyo ne Bwiino ow'enkomeredde gwagenda okubeera nga atubulira mu kananiro kennyini akatambi osobole okulaba wa exactly gye birina okubeera nga biggwera. Bangi abadde basupportinga Gravity omutujju mbu kituufu Bobi Wine yandibadde awaayo ku ttaka ne bazimbako eddwaliro naye already Bobi Wine yawaayo paati y'ettaka lye Lyebusabala bazimbeko police station amakulu mu kyo byonna bya government kubeera nga etuusa security eri abantu. Kati mwagala aweeyo n'ettaka eddala abantu bali mu kwebuuza mwagala ettaka lye liggwewo nga ali mu kubeera nga alimalira eri mu government oba nga aliwaayo okubeera nga lijuna abantu Lyebusabala. Byonna mukana akatamwe tugenda okubeera nga tubirabirira. Ekisookera ddala kasooke nkuzannyira akatambi ka Bobi Wine nga waayo ettaka lye Lyebusabala. Ekyokubiri kuzannyire Fred Lumbuye nga Alesse Bwiino ow'enkomeredde ow'enjawulo naye byonna nga sinabeera nga mbikuterako. Sooka kwebaza gwe subscribing edda ku SMX Media nti weebale nnyo nyini ddala nawe tanakubeera nga subscribing abambi subscribing ongende ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Ng'ennaku z'omwezi 14 February tugenda beera waliyo Kingdom Kampala Love Legend concert ya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Victor Rose bambi tubeereyo sobole okubeera nga tumusupporting ate nga lumu match tugenda beera mu first born concert eya mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine wadde ku Hotel Africana bonna tubeereyo sobole okubeera nga tubasupportinga byonna bye bino. Abadde abasinga obuyinza alinyira Gravity omutujju mayira Gravity omutujju amannya ge originale amazaale ye Galson Wambuyi aga Gravity omutujju eyo stage name ubagiganonya sente buno bakanjala babukusaliremu era babukuweereza bulungi nnyo. Muganda wange Galson Wambuyi nkulamusiza akaspenti oli bulungi gye baliko gy'otuusaako engalo. Nze ngenda kwawukanako n'abantu bonna abaakedde okukusomesa n'okukubuulira njagala nkubuulira amazima gali bwe gati. Tukimanyi bulungi nnyo nti gw'omu bavubuka abanoonya okubeeza obulamu bwabwe mu ngeri yonna esoboka oba ssente ozifunye otya kasitoba ng'ozirina naye kyannaku nnyo okuba nti bagenda kukozesa ensobi gy'oli ejjusa mu bulamu bwonna. Ensobi yeriro ddawa ebiseera bisinga eyatya okubuulirirwa asisinkana ebizibu bingi nnyo kyobula baga nti obuteebuza butambaza mazzi ekiro. Muganda wange Galson Wambuyi eke Gravity omutujju industry ento gimaze mu bbanga ddene Katonda badde akublessinze n'emikisa naye olw'okuba nti okulyankuzibwa kyekizibu n'okwagala okugaggawala amangu kyekizibu kyammwe yensonga lwaki Museveni ne Sale Musale banoonya nnyo abantu abangwirwa okufuna okwagala ensimbi n'okufuna ffeemu bakozese nga tebeerowolereza. Kati gw'omu wagwa mu katebo k'abaana abaami oli mwogezi mulungi tukumanyi era otinkula entalo lekafulu naye tonnafuna akucyalenjinga naye gye bujjo ojja kifuna mu bujjuvu nga bw'okyagala.
ekisookera ddala okuva nga General Kayihura akyali Inspector General of Police yakukontaktingako nga Kyagulanyi yakamala okufuuka MP ogezeeko okumulumba yali yakusuubiza miliyoni 2 oze bakozesa okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwewala ekyo tuba tukimanyi mu records kimanyi ekyokubiri bakozesezza nnyo okujja okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akusiirikira kubanga talina budde oli mwana muto ekyokusatu ne bondo ziribanga mu nfuufu engalo zino tezenkanankana waliwo omuntu aba akusinga aba yakusinze tosobola kwenkana Kyagulanyi ate tuli bakyagulanyi ne Kyagulanyi tasobola kubeera Garrison Wambuyi Ekyagulanyi Ekyagulanyi kakkana n'akatono koolina baleme kukozesa nsobi wasinzidde gye wasinzidde n'oyogera ebigambo bino obuvidiyo buno mwabula naye nina wengenda okubategeera mu mutaategedde obuvidiyo buno mwabulabye naye ngenda kubanyumira musooka mutegere ekintu kino kati ate zino olwaki mbasizeewo nesitaliiko kyakusinga abaali bagamba kino temuzifuna bazikolemu ebiralo nsabaabo bakaki ebirala ki bagamba zimbemu kiruddu kinzimbe muzimbeyo kiruddu endala waliwo n'endala waliwo neyeekawempe ezo zimala owaayi lwaki bwemuzimba amalwaliro mubanga abaagaliza abantu olwala temulina gazimba mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala tegerese ne bazituwe tuzirye tuzigulemu amamotoka tunyumirwe oba wakanyiza ebigambo bya principal yani yagamba mbazimbemu ekiruddu Bobi Wine mugagga lwaki yetakwata kuzize n'azimbirayo abantu musajja mugagga nnyo akwate kuzize azimbirayo abantu kiruddu ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini alyoka ajja agambe naffe batuzimbe kiruddu asooka azimbeyo akalwaliro nga katinitini ewaabwe negomba yenyini azimbeyo gye bamuzaala nga tumaliza walina concert abayimbi abanene ne batakubeerera netula ne Fik Fameka teri muyimbi munene yamubeereddeyo munene ate kati lwaki nze neebeererawo nange saabaddeyo so nabadde busy. Alright, wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mugagga asooka azimba amalwaliro wali mu kiguliro gye nkugambidde nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro Kyagulanyi sigo w'omusolo era sigo odimandingako services gavumenti yerina zikuwako ssente omusolo gw'osasula kyekisookera ddala okitegedde bulungi nnyo bw'ogamba ti Kyagulanyi mugagga yes mugagga naye ssente yakola nkole tebaamuwampe kyenjagadde okusooka okutegeeza kati bwavudde awo olw'okuba nti olimu omukono gwa state abalamuna kye mutaategedde kankibanyonyole bulungi ne media ze batakigenda kibagamba omwami ono ali mu kakundi ka kisawo vuga Salimu Salera yamutwalaganya okukola ebintu bino byonna bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo ne bamugamba agende alumbe premises za Kyagulanyi atwaleyo trip y'omusenyu ne seminti nga ekintu kyakola kye bayita okuprovokinga omuntu nga in return bamukoleko obulabe ku One Love Beach then Kyagulanyi bamukwata bamuguleko omusango ogw'okukola ki ogw'okkuba omuntu kubanga bamunoonyeza buli anga alemye okumufuna omwami ono njagala kujjukiza gravity Kyagulanyi abadde n'entalo eza musiki okuva ebbanga lyonna ng'agulana ne Kamiliyoni agulana ne Bebe Cool ne Bebe Cool tajjangako kamokya kukola olutalo wadde okuteekawo ejjinja wadde ogenda emagero suula wadde akabokisi ka biscuit oba akaswaki kono oba ogenda ku One Love Beach emusaba n'asulawo ekintu kyonna the same applies to Kamiliyoni n'abala bonna kabeere Kenzo takolangako kintu kya busiru kugenda ku property ya Kyagulanyi n'akolawo ekintu kyonna kyakoze no takikolangako kati gwe okuba bakukozesa ensobi gye bakukozeseza kanji kubuulire era ne TV ne radio bali tebannakyogerako gwe bakusindika ogende ku kifo ky'omuntu bakoleke oteekewo ebintu bakoleke fujjo gwe bakufuule akanyewa kabagenda okukwatirako Kyagulanyi kubanga bakusindise gwe okole fujjo then waveeyo bakoleke fujjo wa Kyagulanyi bakwate Kyagulanyi eyo move gye bakutumye okukola nkyamu omwami lwe yamaze okwogera ebigambo bino yasindikiddwa n'aweebwa ssente n'akamotoka n'agenda ku property ya Kyagulanyi n'akolawo bino wammanga ndi ku One Love Beach Lyebusabala
contribution yange gye nabasuubiza yiyo sementi omusenyu just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busabala ye artist yasinga ettaka okitegeera so njagala tulidinge by example tusobola ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera abakyala b'e Busabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu twagala zimba eddwaliro ngenda nzimba ddwaliro yaman so principal the contributors obutangwa sementi bubiri n'omusenyu obutangwa sementi bubiri n'omusenyu n'omulala n'abala batandikira tulina ozimba eggwanga Uganda omusenyu guze sementi wuuno n'ebira tubeera n'emitayimwa tugenda leeta tugenda zimba eddwaliro e Busabala ale omusajja gyafuna engeri y'okujjawo tegera oguyingize principal okumukwase ngezezaako muno ojja kusimu semufunye nekati nibyo mbireese tuzimbe eddwaliro yama jasibiraga 10 ku 10 kati mukulu Galson Wambuyi ekyo kyokoze Salimu Sale yakutumye okole kye bayita provocation kubanga state ebaddewo already ng'erina kyerindidde ne media yinza okuba nga ebaddewo somewhere somehow nga balinda reaction naye olw'okuba nti mwe mulowooza nti buli kimu kigenda kubeera ky'amaanyi era nga mwagala kukwata Kyagulanyi buli mu ngeri yonna esoboka ekyo kikyamu mukulu ekisookera ddala ekyo kikolwa kyokoze bakiyita trespass ogw'omusango gwa naggomola wano mu Bulaaya oba mu America oba Bungereza oba Canada n'oyita ku property y'omuzungu yenna gyenna nga talina akukubirawo ekyasi era ne mu kkooti omulambo teguwooza na muntu ngwa trespassing. That is a criminal trespass. Era omuzungu anakuba ekyasi nga talina gwe yeebuzaako ne kkooti n'omulambo neegusiba. That is a criminal trespass. Ekyokubiri kyokoze ekyo bakiyita provocation of the highest order. One, omulamuzi ajja kubuuza Kyagulanyi yalanzeeko wantu wonna nti agenda kuzimba eddwaliro Busabala nti oba yeetaga contribution? No. After already video esoose wayogedde ebigambo by'atannakutumako. Omanyi bannayuganda njala tubeeremu amagezi. Gravity olina fame, yes, tukkiriza. Nze nabula sigenda kuvuma, ngenda kusomesa ne bakuba bakusindise bategeere nti omuntu gwe bakozesa nti singa ofuna obuzibu amateeka tegagenda kweyimira kati kino nkikubuulira kyali wange. Obadde okoze ensobi era osanze Kyagulanyi wano mu diaspora omuzungu akuba ekyasi ne bagenda mu kooti ne family yamwe neesasula omuzungu eyakubye essasi ku criminal trespass. That is a private property. Toteekeddwa kusaalirira wantu wa muntu nga teyakuyise. That is a criminal trespass. Ekyokubiri kyokoze bakiyita provocation. You provoke someone nga takuliiko nga tannayogerako nti ayagala contribution yonna okuzimba eddwaliro gyogenzeeko. It's a one love beach Busabala. It's a beach, not a construction site nti bazimba. Baganda bange njagala muyesereza Museveni ne baleme bakozesa mubeeremu n'obwongo obutonotono butegeera. Singa osanze muntu mulala bajja kukuba ofe omulambo guguyendega ne muzadde takyagenda kukola. It is a big mistake. Eyakuwadde amagezi oba Salimu Sale nga n'abasirikale babadde waawo okwobuzavinga n'abamawuli. It is a mistake. Ekibakozeseza kintu kikyamu nnyo.